tumwebaza olw'obukuumi bwe, tumwebaza olw'okwolesebwa, era twongera okumuwanjagira. Buli muntu mulamu amuwa okwolesebwa asobole okulaba ekyo ekiri mu ye era atuukirize ekyo kyateekeddwa okutuukiriza. Tubalamusizza nnyo mwenna gye muli. Tubasaasira nnyo mmwe abakoseddwa era n'abanyigirizibwa mu ngeri ez'enjawulo. Tubeebalizaako omutonzi mmwe abafunye ebirungi. Amasannyalaze bwe gagenda, weebaza omutonzi gwe alina omusubbaawa ng'okyasobola okumulisa ebisenge byonna n'olaba ekirimu. Leero 24 Gatonnya 2026 tubaaniriza mu manya kyoli, manya omulimu gwo. Tujja kuwayaamu leero oba tolina budde ng'opapirira, genda ku byolina okukola, naye tugenda kuwayaamu buwaya. Tujja kuba tuwayaamu naffe eno, naye ate nammwe mujja kuba muwayaamu nammwe eyo, naye nga twewuliza bwewuliza oba twerowoozaako bwerowooza. Osobola okuwayana ne munno naye nga muwayiza mu birowoozo, ng'asobola okwefumiitiriza ku ebyo n'akubaganya ebirowoozo ku ebyo by'awulidde ate nga bw'akyawuliriza. Tubakulisa ebiseera ebikyatambula bye mulonderamu emisubbaawa gyammwe. Twabategeeza luli nti atalonda teweemulugunya. Obuvunaanyizibwa bwo mu nsi ez'ekikula kino kulonda. Awo wokka w'oyogerera ebigambo kubanga ewasigadde tokkirizibwa. Kale bw'oba tolonda, oyinza okuwa ensonga zo 50,000 naye zonna mu butuufu bw'amazima okkakkana oli mukyamu. Mu butuufu bw'amazima okkakkana oli mukyamu. Bajjajjaffe baalugera ne bagamba nti omweyogereze takusuuza kayanziko. Ebyawandiikibwa ebyo birina kye byogera ku mbeera eyo, naye era nabyo temubisoma, muba mutunudde walala. N'ekikulu era tubakulisaayo mu abaasobola bitugamba nti abantu b'ensi balina obusobozi okutunna ku ggulu ne bamanya nti eneetonnya, mazima ddala neetonnya. Era basobola okuteebereza nti gunaayaka, mazima ddala ne gwaka, naye tebasobola kusoma bubonero bwa biro byabwe. Kale ggwe osigala otya mu nnyumba nga balonda ssentebe w'ekyalo kyo oba w'ekitundu kyo? Oyinza okugamba tebikukwatako. Lw'olyetaaga ebbaluwa ya LC lujja okutegeera nti bikukwatako. Kale ekyaliyo okulonda okugenda mu maaso.
mulonde naku lubeera 1 2 3 mu bulamu. Ebisigadde ng'owaddeyo ekitundu eky'obuvunaanyizibwa obirekera ng'oyo avunaanyizibwa. Era mu buufu obwo mwe tujja okutambulira, omuntu okutegeera kiki kyali n'obusobozi bwe buli. Ebigambo bingi ebizze byogerwa okuva gye twatandikira okutuusa kaakano, wabula twebuuza bwe bawulira bawuliriza oba babeera mu dduka ow'ensi n'okunoonya ensimbi. Newankubadde tubategeeza nti ensimbi nkulu mu bulamu bw'omuntu, n'essiza ez'enkomeredde. Omusajja yenna akula n'omukazi yenna akula ateekeddwa okufunayo ebiseera n'atuula ne yeebuuza, ne yeebuuliza n'abulira mu ye, asobole okuzuula ye akwatagane naye, asobole okuzuula we yabulira mu ye oba muntu omulala, amanye bw'anaatambula. Bbiri 26 emyaka 10 okuva kaakano ensi eno eribaawo, naye ggwe nange situlibaawo. Giringa emingi naye mitono ddala. Kale bw'oba ng'okimanyi ti ensi eno eribaawo era eribaamu abantu, tolimbibwalimbibwanga, era eribaamu abantu, era abantu abo baliva mu ffe. Ekitegeeza ffe tulina obusobozi n'okubumba n'okumanya bwerifaanana abalibaamu bwe baliba balowooza. Ebyo tusobola okubikola mu ngeri gye tukolamu ebintu byaffe, gye tuteekateekamu ebyaffe, gye tuteekateekamu abo abanaaleeta abo, abalireeta abo ne baleeta bali. Kale bw'olowooza nti obulamu buli mu kulya buli, leero ekyemisana n'ekyeggulo nga ggwe gy'otunudde ne siringi 2,000 z'oyingizza era n'okukakkanira okwo oba omutwalo gw'ofunye, olimba. Luli kyolwo ensi n'ekuteega. Bwe likuteega tolitaasibwa, kubanga mu biseera bye walina okukola ky'oteekwa okukola tewabikola. Kale tuteekeddwa okumanya nti obulamu bukulu okusinga ne ku ebyo bye tuba tulowoozaako, era ensi kye ziva zituula okutuula nga zoogera ebigambo era nga zikubaganya ebirowoozo ku biro bye bamanyi nti tebalibaawo. Ezo ensi ze mulaba ezikuze bakola okusalawo ne bagamba ntugende tugyeyo amafuta egindi, naye nga bakimanyidde ddala ge balina wano gabamala, naye nga bagakuŋŋaanyiza ebiro biri bye batalibaawo nga lwo bazzukulu baabwe oba oli awo abatalisobola kugendayo. Ye jjajja ategekera omuzzukulu aba akimanyi nti byakola takyasobola ye kubiganyulwamu ng'omuntu, naye aba akimanyi akyasobola okubiganyulwamu kubanga n'ono azzizza obukulu bwazza bubwe oba bwa lulyo lwe. Ye muzzukulu azza bukulu bwa lujja. Kale nsaba twefumiitirize ku bigambo bibiri. Abaawandiika
bawandiika ku bantu babiri. Tujja kukozesa ebyo ebyawandiikibwa bye mumanyi era ebyabasomesebwa, tulaba tusobola okubifunamu amakulu. Waaliwo omusajja bamubatiza erinnya mu Luganda lya Yesu, naye yalina mukwano gwe era yatuumibwa erinnya Kristo. Abantu abo babiri balina enkolagana ey'omuggundu okusinziira ku biwandiikiddwa. Bagamba nti ono ow'omubiri bye yakola ku byonna tekwaliko yadde n'ekikye, byali byoli ow'omwoyo. Ono Yesu yali wa mubiri, ate oli Christ yali gwali mwoyo. Naye obuvunaanyizibwa bw'ono ow'omubiri yalina okuwulirizanga n'okukkirizanga ebyo ebimugambiddwa ono basobole okutambula olugendo. Ekitegeeza newankubadde mu biro bye okusinziira bwe bawandiika yakola ebintu bingi, naye tebaatendereza wa mubiri, baatendereza oli ow'omwoyo eyajja n'akozesa omubiri guno okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Yayigiriza n'alaga nti newankubadde omubiri mukulu kubanga gwe guteeka mu nkola, naye omwoyo mukulu kubanga gwe gulagirira ebiteekebwa mu nkola. Mu bufunze yali annyonnyola ensi ey'ab'emibiri nti newankubadde musobola okukola ebintu bingi ne mubyekolera, naye temuba na maanyi yadde singa ebiba bikolebwa biba tebirambikiddwa omwoyo. Ebiro bwe bizze biyita okuviira ddala mu biro ebyo, abagezigezi abazze babaawo mu biro eby'enjawulo baakitegeera. Mu kukitegeera baamanya nti omuntu eyeebuliza mu ye nga yeebuuliza mu ye n'ategeera kyali, n'afuna empulizo naye nga yeewuliriza nga tannakola, aba muntu wa njawulo nnyo, ne byakola biba bya njawulo, tebiba bya bulijjo. Era n'abamulaba basobola okugamba nti naye omuntu oyo si wa bulijjo, kyokka nga n'abamulaba balinga ye newankubadde tebasobodde kutegeera nti balinga ye. Lwaki? Ensi yaggalira obw'omwoyo bwabwe n'esumulula obw'omubiri bwabwe, era batuuka n'okukkiriza nti bo mu mubiri bategeera nnyo okusinga bo mu mwoyo. Kale kyebava batwala abaana okuviira ddala obuto nga babateekateeka mu mibiri, ne babayigiriza ebintu eby'enjawulo mu mibiri, era ne bakakasa emitwe gyabwe nti gitegeera nnyo okukirawo, era teri kintu kyonna kirala kiteekeddwa kubanga kitegeera okusinga emitwe gyabwe. Bw'atyo bwe yakola ekkomera eritalabika mu bulabika. Omuntu ava gy'avudde ng'alina ebitabo bye biyitirivu nnyo obungi,
nakkirizisa abasigadde nti yasinze oba yasingira ddala okumanya n'okutegeera. N'ekyali kiggalirwa kwali kuggalira maanyi ga muntu okuzuula n'okutegeera ekyo kyali akigoberere asobole okuleetawo n'okukola ebyo eby'olubeerera, kubanga teri mubiri gukola bya lubeerera, teguliiyo. Omubiri gukola bya lwaleero. Obubonero obulabika obunnyonnyola ekitalabika, buli asimba kalitunsi. Mibiri gye gisimba. Lwaki? Kufuna mangu. Waakiri asobola okumutunda nga tannakula. Kale omuntu bw'aba akulembeddwa omubiri gwe, byakola biba bya kiseera ekyo, tebiba biwanvu, biba bya kiseera ekyo. Ndidde ki? Nfunye ki? Ntutte ki? Abalina ebisolo awaka, waliwo ebisolo ebitambulira ku lusu, maanyi gaabyo gali mu busobozi bwabyo okuwunyiriza, ng'embwa enkuumi. Olugero lugamba nti olunatta embwa lugizibikira nnyindo, anti eba tekyasobola kuwunyiriza. Naye embwa bwe beewunyiriza, teweetaaga kugiyita, weetaaga kufumba nnyama. Bw'ofumba ennyama, edduka yonna n'eva gy'evudde ng'ejja egoba olusu luno okutuusa lwe lutuukako n'erya. Kale abantu tusobola okutuuka mu mbeera nga tukolerera mibiri. Olidde ki leero? Bwe bukedde otudde mu mmotoka ng'ogenda kunoonya kyakulya leero. Nejjo byonna bye wakoze, wakumpanyizza, wakoze ebintu biyitirivu nnyo, wakoze ne mu bulungi, naye nga byonna by'okola ogenderera kusanyusa omubiri gwo. Kitegeeza ki? Nti ebyo byonna ebikoleddwa nga biruubirira omubiri biba bya kiseera kitono ddala. Ebiwangaala ne bibeerawo ne bikira ku mulembe ogumu okutuuka ku mirembe emirala, biba bigobereddwa ebiragiro byabo abali mu bo oba by'oyo ali mu ye. Okwo okuyigirizibwa kwaggalwa era ne kufundikirwa mu maaso g'abantu, oba oli awo nga babalowooza nti kikyamu okutegeera ekyo ekyogera mu ggwe, eddoboozi erikugamba keera, teekako laadiyo, wuliriza, ne likusindiikiriza okwefumiitiriza, ne likugamba newankubadde otambula bw'oti naye walitambudde bw'oti. Ekyo ekyogera ekyo kye bayita ensa. Ensa ze zikola ensi. Ensa ze zizimba ensi. Ensi ezimbibwa nsa. Eddoboozi eryo kasita lifa, ensa zifa mu nsi. Ensa bwe zifa ne mu mirimu, oba tokyasobola kukola kya bwa mwoyo oba okola kya bwa mubiri, kubanga okeera ku makya ng'oteeze ssente. Osobola okuguza omusajja empale naye ng'okimanyidde ddala empale eyo y'abakyala, kubanga ensa zaafa mu ggwe. Kaakano tuli mu biro eby'ensa okuva mu nsi. Ensi kitegeeza neebanga efa. Ng'omuntu akolera ddala ky'amanyi nti si kyekikyo. Lwaki? Agenderera okusanyusa omubiri, wabula yeerabira bwerabizi nti ekyo kyakoze kya mubiri, obuwangaazi bwakyo butono. Kale Yesu ye yakola ki? Yagenda mu ddungu n'ava ku mmere enfumbe, n'ava ku masanyu g'ensi, n'ava ku buliri obw'omufaliso, era n'ava ku bintu byonna ebisanyusa omubiri gwe. N'awaayo ennaku 40 ng'anoonya kuwuliziganya na Kristo.
yawaayo ennaku eziwera ng'anoonya kuwuliziganya ne munne Kristo nga yakimanya nti tewali kyalikola kya nsonga, talituukiriza buyite bwe okuggyako ng'ali bumu n'omu oyo eyamulimu. Teyamunoonyeza mu lwatu, teyamunoonyeza mu bibuga, teyamunoonyeza mu biduula. Yagenda mu ddungu, kye kifaananyi ekyasiigibwa ekyali kitegeeza yagenda mu kulumwa na kwewaayo. Era eyo yasangayo n'ebyagala okumujja ku kkubo bingi ebyali bimulowoozesa ku by'ensi, wabula yawangula oluvannyuma lw'okuvvuunuka amaanyi g'omubiri n'ategeera obuyinza bw'omwoyo, nti newankubadde osobola okutwala enzingwa 40 nga tolidde, osobola okubeerera ddala omulamu, kevuna kiba ng'omwoyo gukunywezezza. Oli kyava yawandiika mu biro ebyakulembera nti newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna, kubanga ye ali nange. Ekyali kitutegeezebwa era kye tulabye okuva edda nedda, abantu tebaateekanga nnyo maanyi mu kunoonya bya mubiri, baateekanga nnyo amaanyi okunoonyeza mu bo okuzuula ekkubo lyabwe, era baasobolanga okulitambula. Kale bw'oba weetegereza osobola okumanya nti omubiri gukola naye gulina we gukoma. Ky'osinga okwagala kituukibwako oluvannyuma lw'okutegeera era n'okubeera obumu n'omu oyo ali mu ggwe. Kale ekiseera kino kye kiva kiyitibwa manya ky'oli, manya omulimu gwo. Yenna akulimba n'akukkirizisa nti oli wa kitalo nnyo mu mubiri, akulimba. Kale onoonyanga nnyo obwo buyinza obuli mu ggwe obukutambuza, bwe bukusobozesezza n'okuzuukuka otudde owuliriza, si ggwe, ye. Era bw'owulira bisobola okukukolera amakulu singa ggwe aba awuliriza. Ne bw'obanga omubiri gwo gwe guwuliriza, bino tosobola yadde okugyamu akatundu akatono ennyo okukategeera, tosobola. Era omwami omu yaŋŋamba nga tusisinkaganye nti naye ebintu bye mwogera tebitegeerekeka. Kubanga embiri tegisobola kubitegeera. Bwe tuba tusomesa wano twagala kwogera n'abantu, si n'emibiri. N'abantu, si n'emibiri. Omuntu bw'oyogera naye, n'ayunga naye, n'ategeera ye, oba otaddeko ettaala y'obulamu bwe emyaka n'ebisiibo, oba tokyetaaga kuddamu kumusisinkana. Omuntu abojjeddwa omusota ne bamuleeta ng'afa era ng'akimanya agenze, n'ogenda mu lusuku awo n'onooga eddagala tonotono n'oliyenga n'omuteekawo n'omutonyezaamu, bwadde engulu akulabanga omutonzi ekitali kituufu, aba ayagala na kuvunnama. Naye mu kiseera ekyo bw'omusitula n'omugamba nti omuddo ogwo n'ogwo ogulaba nti bw'oba oggyebwanga omusota oba omuntu yenna gw'omanyi ogukolanga bwoti ne bwoti, oba omutadde. Bw'aba oggyebwa omusota aba takyetaaga kudda wo kuba wamuta.
naye ensi eyagala abakomawo buli kiseera babeere nga bakomawo, kubanga bwekyo bwe yateekebwateekebwa erina yaba mibiri ateereddwa, teyeetaaga kudda okujjako nga wansa ng'asobola okwebaza aba ategeeza ki? Eno gye yateerwa ettaka lyali ggimu n'abaliramu, aba akomyewo okuddamu okwesiga mu ttaka eryo, yeebalizeemu ebibala ebirala, abala ebibala ebirala. Okwebaza kuba kwesiga mu ttaka ly'oli obaliremu ebibala ebirala, kubanga oyo gw'osiimye nakkiriza nti oli wansa, akusabira obulungi oyongerweko, kitegeeza oba weesize mu ye no ensigo yeesobole okubala ebibala ebikirawo, anti naye aba akusabira obale. Luganda lwa kungulu naye lwa munda, lulimi lwa munda, oba tolubikkudde oyatula lwatule n'oluyitako n'ogenda. Naye nga bwe yagamba nti balina amaaso tegalaba, balina amatu tegawulira, so n'okutegeera tekuli mu bo, babeera batono ddala abawaayo ebiro okutegeera. Naye bw'oba ogamba omugezi, bakubiriza okwogera ebitono. Mu mirimu gyonna mwe tutambulira, tugiteeka mu nkola ffe nga ffe, naye gitandikibwa ffe muli. Ffe kungulu tuteeka mu nkola, naye ffe munda ffe tutandika. Anaawangula ensi saanaawangula okuweta ekkoona n'afuna akawumbi, si gwe twogerako. Saanaayitawo n'abalusana kyabalusizza n'afuna, si gwe twogerako. Naye anaawangula ensi yaliwa, yoyo asobola okuzimba omusingi ogusobozesa bazzukulu be okusigala nga bayimiridde. Aba yawangula ensi, si ku bubwe. Awangudde taba ku ye, awangudde bazzukulu be bawangula ensi. Bw'aba tebawangudde ensi, aba teyawangula. Kale anaawangula yeetegereze nnyo ekitundu ekiri mu ye nga tekirabika okusinga ekirabika. Tubaagaliza ebiro ebirungi ebiddako, tubasaba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe mu busobozi bwammwe. Ekyo ky'oteekeddwa okukola n'otokisindiikiriza kukyongerayo, wabula n'okikola nga bw'oteekeddwa okukikola. Tubakubiriza okutandika leero kati nga tolinze enkya, n'okusingira ddala tubakubiriza okuddayo okunoonya mmwe, musange mmwe, muzuule mmwe, mukkaanye mmwe, era bye mukola mubikole nga mutambulira ku ndagiriro yammwe. Simon Senkayi Basajja Ssubi, manya kyoli, manya omulimu gwo, omutonzi abeere nammwe era ababeere. Ssaabasajja Kabaka awangaale.